okutambuza olugambo bagenda kujja ku yaumul qiyama nga Allah abatadde mu kifaananyi kyankobe. Kigenda kubeera kifaananyi kya buswavu na kukkakkanizibwa eri oyo yenna Allah gw'anaagerera okubeera nga ajjira mu mbeera eyo. Baganda bange, ebigambo tubyesonyiwe tufe ku bitukwatako. Hadithi emu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba atya nti min husni lislam almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Emu ku mpisa ennungi oba emu ku neeyisa ennungi obusiraamu gye bukubiriza oba omusiraamu emu ku mbeera ennungi zayinza okubeera ng'awangaaliramu y'omudde okuwangaala ng'ekitamukwatako takiyingirira. Ojjeko haramu ojja sanga muddu ng'ali mu haramu abantu gangayozo tebinkwatako. Ate eyo tuba tutabuse bannange. So baganda bange omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wa amma alladhina ala surati alkhanazir fa ahlu suht walharam walmaks. Ante abokubiri bwe twagamba bagenda okujja nga bali mu kifaananyi kya khinziri, embizzi, abagenda okugira mu kifaananyi ekyo batugamba omubaka Muhammad atugamba nti bantu abawangayira naye nga bo basinze kuwangayira ku haramu.